Njagala okubeebaza mwenna abazze nga mugoberera emisomo gino okuva lwe twatandika tuyiga ku okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo oba okutuukiriza okuteesa kwa Katonda kwakulinako lwaki Katonda yakuleeta ku nsi kuno. Kati kino ekitundu kyaffe kijja kubeera ekitundu ky'e13. Kaakati gwe atandikidde ku kino manya nti waliwo ebirala 12 by'otannaba kumanya. Osobola obifuna senga osubscribinga. Waliwo awali listing ejja kuleetera ebitundu ebyo byonna 12 senga osubscribinga. Naye gwe abadde agoberera nkwebaza, ate ffenna twebaza Mukama akyatuwadde obulamu ne tusobola okubeera nga tuyiga ebigambo bino. Twalaba ekyawandiikibwa ekyabikolwa by'abatume 13 olunyiriro lwa 36 nga wagamba nti kubanga Dawudi bwe yamala okuweereza mu biro bye nga Katonda bwe yateesa ne yeebaka n'aterekebwa eri bajjajjaabe n'avunda. Nga kye tuyigamu ennyo nti Dawudi yasobola okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda kye yamulinako mu bulamu buno. Bwe yali mu bulamu buno yatuukiriza ekigendererwa kyonna nga Katonda oba okuteesa kwa Katonda kwe yali amulinako. Mu musomo guno twalaba nti tujja kubeeramu n'ennyingo 5. Naye kati ennyingo esooka yo twagimaze, kati tuli ku nnyingo ey'okubiri oba mu Lungereza gye twandiise segment ey'okubiri. Kati segment yaffe ey'okubiri egamba nti kigwanira buli omu ku ffe okuzuula ekigendererwa kya Katonda ky'alina. Gwe nga si kinnoomu kikugwanira okuzuula ekigendererwa kya Katonda kyakulinako. Olw'okubanga obudde bwange tebuba bungi nnyo, nja kukozesa abantu babiri ng'ekyokulabirako mu byawandiikibwa. Omu nja kumujja mu ndagaano enkadde ate omulala nja kumujja mu ndagaano empya. Naye kati ku luno mu kuyigiriza kuno ŋŋenda kuggyayo yeyeka mu ndagaano enkadde, ŋŋenda kwogera ku bulamu bwa Musa. Twasoma ne tulaba mu bikolwa by'abatume essuula ye17 olunyiriri olwa26 okutuuka ku lwa28. Ŋŋenda kuddamu ekyawandiikibwa ekyo, bikolwa by'abatume 17 olunyiriri olwa26 okutuuka ku lwa28. Wano Pawulo yali ategeeza ab'omu kibuga kya Asene oba Athens ng'ayogera ku Katonda nti yakola okuva ku muntu omu buli ggwanga ly'abantu okutuulanga mu nsi enjuuyi zonna. Bwe yalagira n'ayawulamu ebiro n'ensalo ez'okutuula kwabwe. Ti Katonda yakola okuva mu muntu omu n'akolamu buli ggwanga lyonna ery'abantu abatuula ku nsi enjuuyi zonna. Naye nabaga nti buli lwe twogera ku ggwanga, eggwanga tuba tutegeeza abantu sekinnoomu be bakola eggwanga. Kati Katonda bw'aga nti nno yakola okuva mu muntu omu n'ajjamu buli ggwanga ery'abantu, aba ategeeza n'ajjamu abantu basekinnoomu gwe nange n'omulala. Yatujja mu muntu omu ffenna okwetoolola ensi, oba tufaanagana langi oba tufaanaganya ennimi oba tetufaanaganya, naye ffenna twava mu muntu omu. Kaakati olunyiriri olwa 27 bw'oba osoma Bayibuli ez'Olungereza zo zitugamba nti lwaki Katonda yakola ekyo. Ne ziryoka zaanukula nti balyoke banoonyenga Katonda. Ekyamukozesa ekyo okubeera nga atandika n'omuntu omu n'ayawulamu abantu abangi ennyo abali ku nsi n'abajja mu oyo omu. Kye yali anoonya abantu banoonyenga Katonda, mpozzi bawammante okumulaba newankubadde nga tali wala na buli omu ku ffe. Katonda yayagala tumunoonye, tumuwammante, tumuzuule, tumulabe. Kaakati nno ekigambo kino okumulaba tekitegeeza nti tujja kulaba Katonda nga bwe wandirabye omuntu, tujja kumusanga wali omutunuulire nti Katonda wuuyo. Naye ekigambo kino okumulaba yali ategeeza kumuzuula, tumuzuule. Okumuzuula ki? Tubeeko bye tumutegeerako kyategeeza. Tubeeko engeri gye tutegeeramu Katonda, gwe nange. Katonda yagala tubeeko bye tumutegeerako, tubeeko engeri gye tumutegeeramu. Era olunyiriri lwongeddeyo ne tuga nti newankubadde nga tali wala wa buli omu ku ffe, Katonda tetubeera wala. Buli we tubeera
abaawo naye kitwala okumunoonya okuzuula nti ali wamu naawe awo wooba oli, kitwala okumulowoozaako, kitwala okwewaayo gy'ali olyoke otegeere nti ali wamu nammwe oba ali wamu naawe. Kaakati Olunyiriri lwa 28 lugamba nti kubanga mu oyo mu Katonda tuba balamu, kyekisooka. Ekyokubiri tutambula. Ekyokusatu tubeerawo. Mu Katonda tuba balamu, oli mulamu lwa Katonda, tutambula lwa Katonda era n'okubeerawo kwaffe tubeerawo ku lwa Katonda. Naye yayagala tusobole okubeera nga tumunoonya, tumumanye, tubeeko engeri gye tutegeeramu Katonda. Katonda gw'otategedde toyinza kubeera nga osobola okumuweereza oba okukola by'ayagala. Osobola kukola ebyo ebya Katonda gw'otegedde. Entegeera gy'oba otegeddemu Katonda yeekuyamba okuba nga osobola okwewaayo gy'ali n'abeera nga akuleetera okukola ye by'ayagala. Bw'oba tomutegedde era tujja kukiraba nti waliwo abantu nga bwe ngenda okuboogerako kati ku Musa ngenda kumwogerako, ne Pawulo naye nja kumwogerako, naye kati ku Musa bwe yali nga tannaba kutegeera Katonda tujja kulaba nti ebintu yabyagalanga bikola mu maanyi ge, naye bwe yategeera Katonda n'amanya nti si ye yalina okubikola, Mukama yalina okuba nga yabikola okuyita mu ye, nga ye alina kwewaayo eri Katonda, Mukama Katonda alyoke akole. Naye kyennoonya mu kino kyonna nti Katonda tuzuula tutya ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwaffe? Ozuula otya ekigendererwa kya Katonda kyalina eri obulamu bwo? Ekisookera ddala ng'onaazuula ekigendererwa kya Katonda kyalina eri obulamu bwo, olina kusooka kuzuula ye Katonda, olina kusooka kutegeera Katonda. Bw'omutegeera otegeera kyayagala okole. Bw'omuzuula weezuula. Weezuula otya? Weezuula ekyo gwe ky'oli mu ye kye yakuteeseza okubeera. Bw'omuzuula okizuula. Nkaddemu ekyo Katonda kye yakuteeseza okubeera, bw'omala bw'oba oyagala okizuula olina kusooka kuzuula Katonda. Bw'ozuula Katonda weezuula mu ye ne weezuula nti kino Katonda kyayagala ntuukirize. Ngenda kusomayo olunyiriri olulala luli mu Koseya, nalwo lwogera ku kumanya Mukama ne tumumanya. Koseya essula 6 olunyiriri lwa 3 lugamba nti era tumanye tunyiikire okumanya Mukama, okufuluma kwe kwankalakkalira ng'enkya, era alijja gye tuli ng'enkuba eya ddumbi efukirira ettaka. Era tumanye tunyiikire okumanya Mukama, nga kyategeeza nti waliwo okufuba n'okunyiikira okubeera nga tumumanya. Tumumanya, abantu abamu bwe mubagamba ku kumanya Mukama alowooza nti naye Mukama oyinza omumanya n'omumalayo. Nedda, tosobola kumanya byonna ebikwata ku Katonda n'obimalayo. Mu Lungereza kyeweta instructions za Mukama, tosobola kuzimanya n'ozimalayo. Naye Katonda akuleka n'omanya ebyo byayagala omumanyeeko, akukkiriza n'omuzuulako ebyo byayagala ozuule. Kati mu Koseya agamba titunyiikire okumanya Mukama. Bwe tunyiikira okumumanya kifaanagana nga enjuba bwefuluma, ti njuba ogimanya n'omanya efulumira wano egwira wano. Obudde bwe buba bukya, bwano kyagambye nti okufuluma kwe kwankalakkalira ng'enkya. Obudde bwe buba bukya waliwo ekitangaala ekyo ekivaayo gye bayita emmambya, era bw'ogiraba omanya bumanya nti kaakati obudde bujja kubeera bwe buti, enkuba ejja kutonnya, ng'obudde bukyali ku makyawo, naye obeerako bw'otunuulira bw'oti n'obeerako by'oyiga n'ogamba nti kaakati obudde bujja kuba bwa kikome. Obudde bujja kwaka omusana mungi naye ng'ate bukyali bwa ku makya, naye ng'olina ky'olabye. Kati mu mbeera eno kyatugamba nti bwe tumanya Mukama tusobola okubeerako ne bye tumuyigirako, nga bwe tusobola okutunuulira emmambya n'omanya nti obudde bujja kubeera bwe buti. Agamba nti bwe tumumanya era ne tunyiikira okumumanya, agenda kujja gye tuli ng'enkuba
ng'enkuba eya ddumbi efukirira ettaka. Enkuba ejja n'etonnya, okugiraba osobola okugiraba naye okusinga ennyo the effect ebyo byebeekoze obiraba. Bwe tunyiikira okutegeera Mukama tutuuka ne tulaba enkola za Mukama, ne tulaba engeri Katonda gy'akolamu ebintu bye, tutuuka okutegeera ti Mukama ebintu abikola bw'ati ne bw'ati, ng'osobola okuga nti kino kyo si kya Mukama, kubanga omanyi enkola za Mukama nga bwe ziri n'ogamba kino kya Mukama. Lwaki? Kubanga oba otandise okutegeera enkola za Mukama nga bwe ziri. Kati Mukama ayagala tumumanye tusobole okubeera nga tuzuula ekyo kye yateeseza obulamu bwaffe, tuzuula enteekateeka gy'alina ku bulamu bwaffe. Omusajja wa Mukama Musa gwe ŋŋenda okubeera nga njogerako ku luno, Musa yatuuka ekiseera n'amanya nti newankubadde akulidde mu lubiri lwa Falaawo, naye n'amanya nti ye mwana w'omu ku abo Abayisirayiri, nti ye Muyisirayiri, nti si mu Misiri newankubadde yakuzibwa Abamisiri mu lubiri. Ekyo ne kimuleetera okubeera nga buli lwe yalabanga nga Abayisirayiri banne banyigirizibwa n'ayagala okubalwanirira, ekyokwagala okununula Abayisirayiri okuva mu buwambe, mu bunyage, nga kiri mu ye, naye ng'ayagala akikole mu maanyi ge. Ate kyenjagala tumanye ffenna era kyojjukira obulungi nti yali ntegeka ya Mukama, nti yali yateesa nti agenda kukozesa Musa okununula abaana ba Isirayiri okubajja mu Misiri. Yali nteekateeka ya Mukama, naye Mukama yali tateeseteese nti Musa agenda kulwana alyoke abeere ng'ajjayo abaana ba Isirayiri okuva mu Misiri. Katonda yali tayagala nti Musa alwane n'Abamisiri abeere ng'abatta. Akati ye Musa bwe yasisinkana ng'Omumisiri asse Omuyisirayiri obanga alwana n'Omuyisirayiri amukuba, yali amukuba bukubi, yali alwana n'Omuyisirayiri ng'amukuba. Akati Musa kye yakola n'akwata Omumisiri oyo n'amutta era n'amuziika mu musenyu nga yabifudde by'amaanyi, kuganga ayagala anunule Abayisirayiri naye ng'abanunula kusinziira ku maanyi ge, ate ng'eyo si yali entegeka ya Mukama. Bw'akikola mumanyi abasimba Bayibuli ekyabaawo ne bimanyika eri Falaawo. Falaawo n'abeera ng'ayigga Musa, Musa n'adduka n'agenda e Midiyaani okumala emyaka 40 ng'ali e Midiyaani, nga Mukama Katonda ayagala amukolemu omulimu ate ogunaamusobozesa okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda nga takozesa maanyi ge naye nga yeesigamye ku Mukama. Kati bwe tusoma mu Kuva essuula 3 okuva ku lunyiriri olw'omwenda okutuukira ddala ku lw'14, Mukama asisinkana Musa nga bwe tumanyi nti Mukama Katonda yakoleeza omuliro ku kisaka. Musa ne yeekooloobya agamba lwaki ekisaka kino tekisiriira, n'agenda alabe ekisaka ekyo. Mukama n'amugamba ajjamu engatto, ekifo ky'oyimiddemu kitukuvu, era n'abeera nga boogeraganya. Naye mu bisinga bye baayogeraganya nga Mukama amugambye ku lw'omwenda luga nti ndi mu Kuva 3 olw'omwenda, kale raba okukaaba kw'abaana ba Isirayiri kutuuse gye ndi, nate ndabye okubonaabona ku babonyaabonyezebwa Abamisiri. Kale nno jangu n'akutuma eri Falaawo obajjeyo abantu bange abaana ba Isirayiri mu Misiri. Musa n'agamba Katonda nti nzaani agenda eri Falaawo mbajjeyo abaana ba Isirayiri mu Misiri? Mukama n'addamu n'ayogera nti mazima ndibeera wamu naawe, era kano kali kubeerera akabonero nga nze nkutumye bw'olimala okujja abantu abo mu Misiri, muliweereza Katonda ku lusozi luno. Bakyagenda mu maaso okwogeraganya Katonda ne Musa. Olw'13 Musa n'agamba Katonda nti laba, bwe ndigenda nze eri abaana ba Isirayiri ne mbagamba nti Katonda w'abajjajja bammwe yantumye eri mmwe, nabo balyogera nti erinnya lye ani, ndibagamba ntya? Olw'14 Katonda n'agamba Musa nti ninga bwe ndi, yogera nti bw'atyo bw'olibagamba abaana ba Isirayiri nti ndi
yantumye gye muli. Musa agamba nti bwe naayogera nabo tebajja kuntegeera, tebajja kunzikiririzaamu, era bajja kumbuuza ani akutumye, naye ogenda kubagamba nti ndi yantumye oba ndi nga bwe ndi yantumye. Nga kitegeeza ki? Nti Mukama Katonda yeeyanjula eri Musa, Musa asobole okubeera nga amutegeera, era Musa bw'anaamutegeera asobole okubeera nga akola omulimu Katonda gw'ayagala akole, asobole okutuukiriza ekyo Katonda ky'ayagala atuukirize. Katonda yayagala Musa amumanye, yayagala Musa amutegeere, era n'amuwa erinnya Musa eryo eritamanyi, n'amutegeeza nti nze ndi nga bwe ndi, bagambe nti ndi yantumye gye muli. Ekyo Musa n'akimanya, era n'amanya nti okke kaakati Katonda antumye bwe bati bamuyita. Naye nga Musa agamba nkyayagala okweyongera okumanya Mukama, lye erinnya nditegedde, ye ndi nga bwe ndi, naye njagala okwongera okumumanya. Ebintu byo Mukama obikola otya? Bayibuli kyeyita amakubo ge. Tinjagala ondaga amakubo go Mukama, ndyoke ntuukirize ekyo ky'oyagala. Mu Kuva essuula eya 33 olunyiriri lwa 13 kino Musa akigamba Mukama. Musa agamba Mukama nti kale kaakano nkwegayiridde, bwe mbanga nalaba ekisa mu maaso go, ondaga amakubo go nkumanye, ndyoke ndabe ekisa mu maaso go. Musa agamba Mukama, njagala ondaga amakubo go, njagala nkumanye. Kyekiri kye ŋŋambye nga ntandika nti bw'otegeera Mukama, bw'omumanya, bw'ozuula Mukama, weezuula n'ozuula kiki ky'oli mu Mukama. Bw'otegeera Mukama n'otegeera kye bayise amakubo ge, Bayibuli kyeyise amakubo ge, engeri gy'akolamu ebintu, osobola okwawula ekya Mukama n'ekitali kya Mukama. Lwaki? Kubanga oba otegedde ye Mukama engeri gy'akolamu ebintu bye. Mukama ayagala tumumanye, era ly'eddaala erisooka bw'obanga onaazuula ekigendwa kya Katonda eri obulamu bwo, ekisookera ddala kwe kumumanya, okumanya Mukama. Bw'oba tonnaba kumanya Mukama, oyinza okukaluubirirwa okuzuula ki Katonda ky'ayagala okole mu bulamu buno. Naye kikwetaagisa okutwala eddaala erisooka lyeriruwa? Ly'ery'okumanya Mukama. Era Bayibuli yatutegeeza mu Zabbuli ey'e13 olunyiriri lwa 7 ng'eyogera ku Musa n'amakubo ga Mukama. Ye Musa ge yeesabira yennyini n'aga Mukama, njagala ommanyisa amakubo go nkumanye, ndyoke ndabe ekisa mu maaso go. Zabbuli 13 olunyiriri lw'omusanvu lutugamba nti Mukama yamanyisa Musa amakubo ge n'ebikolwa bye eri abaana ba Isirayiri. Kaakati bwe kiba bwe kityo nti ye Musa yamanya amakubo ga Mukama, yali asobola okutegeera ekya Mukama, ng'akitegeera kusinziira ku ki? Kubanga yali ategedde amakubo ga Mukama, kubanga yali amanyi Mukama. Eddaala erisooka ery'okubeera nga ozuula kiki Katonda kyategekedde obulamu bwo oba kye yateesa gwe okutuukiriza mu bulamu buno, kwe kubeera nga omanya Mukama. Kitugwanidde okumanya Mukama, kikugwanidde okumanya Mukama. Bw'ozuula Mukama n'omumanya n'omutegeera, weezuula mu ye n'olyoka otegeera kiki kyayagala otuukirize. Nja kwongera okubeera nga njogera ku mulundi ogunaddako, nja kwogera ku Pawulo naye tumulabe. Pawulo yakolanga ebikontana n'ebyo Katonda bye yamuteeseza, naye ensonga yali tiyali tannazuula Mukama nga tannamumanya. Bwe yamuzuula n'amumanya, teyaddamu kukola biri, yatandika okukola ebyo Katonda bye yali yamutegekera okubeera ng'akola. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina era amiina.